Yes, mulungi Katonda. Hallelujah. Mulaba amaanyi. Mulaba amaanyi gwe mwana gwe. Susan, kyawedde yagala muntu. Kubeera oli awo ogenda okulaba omuntu gwe badolooza nti musumba munno nga mulogo. Ate ogenda okulaba ng'alina essabo mwattu ng'ate yali positive. Mwakigenderedde ekintu ekyo. Omusumba asobola okwogerako obubi, Maama Fina n'akwogerako obulungi. Mwenna muli baki? Basajja ba Katonda. Bujingo musajja wa Katonda ayina enjiri. Naawe gundi oyina eddiini oli musajja wa Katonda oyina ekkanisa. Kati mwenna mulwanira Katonda go mu bubira oba SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Ankubyeko omugorona amatu gokyusa bukyusa nebuuza ate kati si kyagula bampa buuyi ngezo okaba nga kyuma kipya si kyagula bagamba buli lugoye lwayambala kubaako n'emmotoka yaabwe. Bw'oba obikoleredde mu nsi woba obikoleredde obituukako. Nange kankole nnyo. Yes. Nandaba eyo bw'oba okikoleredde okituukako, kola kikunyumira, kola kyoyagala. Jjajja wange yampadde omukisa yangambye nkusabira okyuse emmotoka. Era ojja gikyusa. Nze sikubanja. Kuba omukisa gwa jjajja kati tomanyi bisima biwajjaawo. Kati webeegattibwako ebya Maama Fina ne gujja bagira ng'enseevu mange kwogerako nga gwogenda mu maaso. Lwakulyako omukolo. Ne nawe wandyako omukolo. Mwandyako omukolo naye ate nze nakulyako omukolo. Gwali mukolo nagamba bampereza ka video ne ngamba oba guno nsooke nguddukekokko nsooke ntuuka eri. Yes, mulungi Katonda. Hallelujah. Hallelujah. Bampereza ka video ngamba oba guno nsooke nguddukekokko nsooke ntuuka eri. Guyite gwali mukolo gali mawunnu. Gwali lumbe cyane. Tegwali mukolo. Nze nalaba ebinene. Nagamba oba nakola date nfu. Basebo ne bannyabo abakyana bali eyo. Mwetegekere ng'emikolo. Toyina kutegekera. Oyina akwagala. Osuubirayo akwagala. Olowooza okwagala. Teweenyooma nti nkaddiye. Teweenyooma nti nze ndi gaali ekozeeko. Gamba bagira bayirako. Teweenyooma. Omukolo gwo twagulaba. Wali gwa kitiibwa. Ddala bagenda kwagala dda bye baayagala omwana oyo. Mama. Mukuliko emikolo. Kyokka simanyi na bwe nnyinza kwebaza. Pastor Bujingo yeebale nnyo mukwano. Tusookedde eyo. Weebale kwagala mwana oyo. Ekyatugobye ku mukolo. Tetujja waliwo security nga tulina komeri. Ngambo. Tuyitiriza koko. Bannange njagala banne basebo ne bannyabo. Nina ebintu byentuuka oluusi n'enduuza ne nga nti oba Katonda ffenna tuterewo enkomerero tufe. Addemu atonda abantu abalala linyu. Kubanga omuntu w'ensi eno tayagala kulaba muntu asanyuka. Omuntu w'ensi eno ayagala kulaba muntu akaaba anytime kaaba. Wadde nga naye akaabira gyali ayagala akaabye Maama Fina okusinga. Yes. Omuntu okwagala munne musango. Waliwo musango ki? Omuntu okwagala ebyalagirwa musango. Kati oyagala omuntu atule yeefumbatte maama anti empeta empeta yeritwawula nkugasse empeta eno nsebunya nkukunaanika nkuwadde ebyo myaka ku myaka nsulenga ngulungutana nsulenga mboyaana nsulenga nkaaba nsulenga nezinze kwegamba ntandiko gamba Katonda gwensaba era gwensinza era gwenjagala ennyo mugeeti Mukama wadde wampa ndi pastor naye Mukama
waliwo ka video kenda yo kumachagayo kanyumide nfa nga tukola program eno by the way no sonyi wokukeera omanyi nze mala wiki nga sikulabye ko lumo mutima guluma ngamba mama wange ali bulungi bankubye ekikono abantu abajja kabateerako bajja kabateerako mulabe ekintu kye bayita laavu mulaba amaanyi gwe mwana gwe Susan makula naye nze emirundi emeka makula ngenda sooka mwebaza okusirika kati omukyala ekisooka yasomako omuntu ebiseera ebisinga asomyeko gwe ne bweyogera mmwammwa ntera omulaba nga agamba nti nsaasira omuntu akuvuma nga tomanyi nti akuvuma ate osooka n'otunya omuntu akuvuma yaani omuntu akuvuma standard ye eriki eriyedda bwe twayomberanga mu byalo nga ne bagamba nakigudde yakwogeddeko nti wagenze n'obba omuyembe gwa mwami Sekanjako n'ogaa nakigudde kamulumbe ne mwererula nga nakigudde mwenkana oba kitegeera we twabeeranga ku mizigo n'ogula enkota y'ettooke maama Naaki nga ye talina nkota ya ttooke n'atandika okugeya ng'osobola okufuluma ne muyimirira ku muzigo ne mweralika gwe maama Naaki nze tonsobola olw'okuba nga woofumbula katata Naaki kavuga boda basebo ne bannyabo nammwe ekibagamba abanda baba omanyi twogera ebintu bino ebiseera ebisinga tujja ne tubisomesa naye bu video buno bugenda kudda nga tumaze kuva mu nsi bagenda nti omukazi maama Fina ayogera nga tutunze bwe manje ogedde amazima gabeera geggo kati olwayiro makula bw'atunuulira amugeraageranya n'aga nti katuvume makula ku TikTok gwe nkwizi gwe makula gwe ne omusajja omwenzi gwe Bujingo oli kino Bujingo wali kino ngani gwalekawo ani makula tokyogerako tokyogerako ate tekiribaawo nze sesimba mu kintu ne wabeera wammenyawo waliwo ka video aka trendinzaawo nga musumale ku kituuti nakwogerako n'agamba ogenda kwesanga moto eyeyita ow'eddiini naye nga musamize ate sikofuna ne maama Fina yakwogera mirundi tonakalaba mirundi ngeja naye maama Fina kubeera oli abo ogenda okulaba omuntu gwe badolooza nti musumba munno nga mulogo ate ogenda okulaba ng'alina essabo mwattu ng'ate yali positive mwakigenderedde ekintu ekyo omusumba asobola okwogerako obubi maama Fina n'akwogerako obulungi antegeera era comments zazana zigamba antegeera mmanyi mukwano gwange antegeera makulu amanyi mukwano gwange abasumba bantegeera abatantegeera era beebo abaagala okubeeranga abagoberezi ba maama Fina ate nga tebafunye ebbaluwa za maama Fina zibakkiriza kukola busawo be batantegeera ng'atya okutuula asamire bulungi nnyo afuuka omusamizi omututumufu oba omusamizi ow'amaanyi kali n'ayagala awalampe maama Fina oba awalampe Bujingo okitegeera ebintu bwe bito naye teri wano musumba mu Uganda talina kalica ebitugatta nabo kalica oba musumba wano naye nga wano emabega wano aba alina okubeera nti ayina enno n'emabega oba oyagala oba toyagala kati era kisobola okuwunzikirako ewa maama Fina alina waba tawunzikidde maama Fina ayinza okuwunzikira maama Fina nga njagala nfuna abagoberezi oba si ekyo bannayuganda balaba maama Fina biki byakola mu ggwanga Uganda maama Fina si munnabyabufuzi maama Fina teyeetaaga kuba wano Matugga mu Kirwanira tulinawo ebintu bingi bye tukoledde abantu wala nga tugaba emmere tutambudde n'abantu baffe nandibadde nga kanesimbe ku kyerosi
nakyo sikyagala. Lwaki kusa abantu gamba ati soko wesimba ku banna abaki. Ate abantu we bandabe balowooza Maama teyasoma. Naddayo. Abaana bakubira kati namuwala nga alina musajja muzungu wamulabye. Kati niyo omusajja omuzungu ngenda kugaana ebulimi ki. Mumuloza nayita munvunuire. Olongaze ewa maama muzalira omukyala. Olina okwogera akagambo k'oluzungu n'amanya nti owaayi. Abantu bano. Hey, mommy, how are you? Okay, how are you? Hey. I want to know. Hey, you are welcome. Thank you. Hey. How's sugar? This part of Africa? Yes. Ebintu bikyuka mwe mulowooza mbu kyana kya P1 mbu kyawusigalo mbu kisawo kiganda kyonna kiruna misambwa kyonna kyambadde misambwa kyonna kyambadde mayembe okitegeera nina ebiseera byengamba amayembe nenga emisambwa musiriikirireemu nko kandeete Mr. Amani ansomese njige ku kazungu njige kuwandiika genda Sweden. Sweden kati we mangende Sweden njogera ki we mangenda mu America njogera kintambudde ensinzi ku byowali so kati ebibe na byonna nsomye nandibadde ngati kanesimbe ku kyero C5 wano njagala nkuwire SB4 nawandaba oba oyagala oba tuyagala ekifo kyonna kye nesimbeko ku C5 teri ayinza kumpangula seddamu kusala akankuza okuba campaign ne bota kuba eri omusajja yali ani yesimbawo ayino naye yali mulogo muntu waffe emubende eyo kamwogereko omugenzi Kasire Gwanga yesimbangawo n'abagambo bamwagala mu nnondo batemwagala muleke ahe nabasana nabakuba n'ekibuuku nga bagenda mulonda naye by the name mwagala nnyo oyo yali mukwano gwange nina abantu betwali nga tuli bwe tuti kwegamba nga nina ebintu bemwagalako n'ebyanjagalako naye nga n'agenda omulonda mga kankukube oba onna nnondo batonnondi naye ngenda kukuba waganya okulima oluguudo so kati Maama Fina wano bwe yesimbawo basebo ne bannyabo nti oba nesimbye ku C5 efaanana etya oba nesimbye ku efaanana etya kuba obuyigize bwenna kati bumala ku C5 ku C3 tujja ku kisanja ekiddako sirijja obulamu bwange bwonna kuba bannayuganda bamanyidde we bamanyidde kati gwe bofubu tukaina ogamba nti kanvume Maama Fina ateesimbangawo atalina kifo kyayagala naye nga mu Uganda bw'oteeka wali ku kisaawe n'ogamba wano tulinawo President Museveni kati kagwe mangerezaako tulinawo President Museveni kaguta tibahabulwa ali wali ne Maama Fina ali wano bakyadde mu kitundu kyammwe kati mugende wa muzeeyo oba mugende wa Maama Fina oba kitegeera nti Maama Fina tagenda kusuubiza muntu aleme kutuukiriza Maama Fina tagenda gamuntu ngenda kuwa aleme muwa Maama Fina waga nti siikuwe abataakuwe era oli bwantuuka eraga nti Maama Fina mbadde nsabayo kyo n'omugazi sijja kuwa amanya tajja kukola ki tajja kuwa naye kati ebyo nebyo ogenda okulaba ng'omuntu bimuluma ngenda kusooka okwebaza okuteeka jjajja wange akamunyumwenyu ku matama kati emikisa gy'ennaku jjajjawo oyo tugimanyi tayimu yatuuka ne kigaana naye nga nti okugamba n'oŋŋamba kiki jjajja ali atya nga jjajja ali kiki ogera mu kamera ndeka kati gwe tomanyi kyewankolera omanyi waliwo abasinga twerabira nnyo by the way omusajja okukyangamba nga webala kujjukira twerabira nnyo wetukula mu nnaku n'okwo ennaku n'ogivaamu ate abakukuza mu nnaku n'obalekayo kiba kibi najjukira nonyambako okujjukira ddala era ntero kigamba ebiseera ebisinga abalwadde bange benkolako ajja n'omukolako n'agaggawala kompyuta n'agaggawala oba n'omujjukiza n'omuga naye omanyi ti genda okola ebijja bya kitaawo genda ozimba ebijja bya maama wo oba wali munaku nnyo ng'oli nfuuzi toyina bakuzaala noonya ebijja ebyo bijjeyo obizimbeko bibeere nga omufu oyina yeeyagala nti omwana affe wadde twamuleka muto bwe yakula n'afuna ssente yatujjukira n'atugyayo n'atuteeka wano ebiseera ebisinga abantu balemererwa nti bw'amala okugaggawala ekyo nno kiri nnyo ne kuba ebweru eyo neyeerabira okiraba naye omuntu bw'oba omaze okusuumuuka n'oba ng'olina kyofunye jjukira
ogende kwabo abakukuza abakuyamba oba bakola bola tebalina bakuyita oba bakuyamba buyambi oba bazadde bo nga tebakusomesa nga maama Fina faayo obalabirire era obazimbire obakwere kibalina okufuna. Olina okujjukira gye wava. Olina okujjukira n'abalwadde by the way nasema nnyo omulwadde luli eyatuwa ekirabo kitestinga naye tulinazimpitiriddeko aba Christmas ninawe ogenda okusiba akakufulu inzo obutabaawo inzo okugenda ani nenawe chama nina olugawa tenawe nsokolomyeko ekufulu wasibadde oluga kyenkana wa waliwo akakufulu kali eze kufulu zeyo zaki mweza nofubutukeyo nakukyawa mweza nofubutukeyo naawe ndi wamusibisa nerifuluka tenodda aye nenkuseera nnyo ne bagamba Fina nkaaseera tulina okukola okalodi drive motoka zona tuzeke ku kkubo kuba ndaba gundi parking ejjudde ngambe kati nti musanvu tutwale eyo ku express paka Ntebe munana tukwatwale eno kati tuzijjamuko ku gundi mukole ebyamaalo tuzijjamuko muyingi ne mujjamu obuwunga mukole ebyamaalo nenga mami neyanziza nnyo abagole bo makulu omugamba bo bakaji omukolo gutwakulaba naye ekyo kyawedde makula kyawedde yagala muntu wo nabagamba singa akuva mu ngalo omusajja oba omukazi singa omuntu wakeera n'akuva mu ngalo bwe papa nga gobadde omanyi nti mukeera ku makya ne mufukamira ne musaba ekiro n'enkeera ne musaba ng'omanyi nti Katonda ayimiridde mu maka gammwe oyo taba mwami wo. Katonda ayimirira wakati w'abantu abeeyagala n'abeeramu naye waliwo embeera weetuuka nti Katonda nga tekyayimirira mu bantu beeyagala ng'omu takyalabawo munne nga muntu nga ne bwokola kirungi nga ne bwokola ekirungi nga ne bwosinza nga ne bwofukamira nga ne bwokwata emotoka n'ogimugwira nga ne bwomuwa eggulu nga ne bwomuwa amaka nga ne bwoyagala bazadde be nga ne bwokola otya nga takyalaba byokola ne bwowesesa ne weemodola ne weesiga lipstick basebo ne bannyabo nga tekyakulaba kali kaddiipu k'okukyawa kazze kati tukitunulira kazze lwaki kazze ndi mukyafu kazze simuwa budde kazze saagala famire ye kazze saagala kukola kazze olw'eddogo kyekisinga okukaleeta akantu ako ebiseera ebisinga omanyi abatate balowooza nti abakyala be baluga bokka so n'abaami ate abaami baaloze luno naye kiba kizibu nnyo kyokka abaami baaloze luno tosobola kukuumira mukazi mu Amerika nga ye ali Uganda gw'oli mu Amerika nooza nti onaamusanga nga bw'ali wamuleka omusajja nga yali mu Amerika mukazi ng'ali Uganda wange tosobola kukuuma musajja kugamba nti bw'afuluma tajja kulaba sikaati esinga ku yo gy'oyambadde tojja kukuuma musajja nga gw'olowooza nti gwe mulungi wa Uganda yonna tojja kukuuma mukazi nga gw'olowooza nti gwe musajja eka akyasinze ng'ate eriyo amukwana n'amusuubiza kawundu n'agimugulira eri amukwana ku ssaawa 5 n'amuwa benzi eri amukwana ku ssaawa 5 n'amuwa ekizimbe waliwo amukwana leero ng'ekya birthday n'amuwa emmotoka n'amugamba weeyagala oba okiraba kati ekintu kya love oyagala ogaani kiina bwe kiyingira mu kuloga oba oyagala oba toyagala bino byonna byonna obyogedde naye kisoboka singa ogendako wali ebulenga nawaba nga si bulenga wange amafiina nze wange njagala biganyi olina omusawo wamwe ku kyalo oyina jjajjawo musawo oyinaani musawo kyekinga amakaago gali gatya kubanga bw'otaga kyekinga oligenda okujjukira ogga kyekinga nga gavuddewo naye ogasika ogazza okusika omukwano SB4 nandaba oguzze ozzeewo omukwano guli ogwasooka ogukwate ogaye nti omusajja ono tumukwate tumugatte abeere nga muntu musajja waffe kikubeerera kizibu nnyo okusinga ogumaitaininga nga bukyali ekitegeeza service erina okukolebwa buli luvannyuma lw'omwaka se ologa omusajja omundi gumu n'omumala n'otamuzzaako mukono waliwo okumuloga
tugeze nengenda ku kyalo omwana nasooka lumbe ange bulenge nagera mu lusozi luli bitadde kati soko sirike tulina amalogo ga mirundi ndozanga etaano tulina eddogo lyedda abakyala bedda libakolanga nti omuwala agenda kufumbirwa ne bakwata kati kakabaala ne bateekamu omussa ne okussiza obufumbo bw'okussiza buli kimu kyonna omwami akulabyemu omukisa obwali nnomu eddogo eryali nnomu eddogo nga bwenagamba mira ku panado waliwo eddogo abakyala lyebakozesa mbusimanyi kawulira mbusimanyi bino ebiddodde ebyo nyokeza siga feesi teeka eri koteeka wano okola eyo nalyo weeriri omusajja nabanga akwagala ebiri nnomo nogamba omusajja njagala ebiri nnomo kati bwembanga njagadde sente azimpa yatuzimbira akayumba eri omuntu abeera mulevo nanga musajja yazimbira akayumba kwegamba ayinza okutunulira obukyafu bwo n'abugumira nkiddamu ng'oli ku nnomo ayinza okutunulira obukyafu bwo n'abugumira naga waayo omukazi yanzayira abaana abalungi mukyala wange teyayagala abantu bange ekikulu omukyala wange muyonjo atandika atunulira ebintu ebyo ng'ebiri nnomo era ne mubeerawo mu maka gammwe mu kikomera kyammwe nga mweyagala mu bufumbo bwammwe ne mugenda mu kyaki ne musaba kugamba tata nalwanjagala naye singa omwana afubutuka eri waliwo eddogo lye bayita waliwo eddogo lye bagamba vaawo dde eno nze mpitewo abaana akuloga ku ssaawa 2 ez'okumakya ku ssaawa 10 ng'okyuse ng'olanga mukyala wo ng'olanga maama wa future y'abaana bo batundulanga abalema bali awo batundula ng'alabanga ebintu tunze byanemu munveeko omusajja atuuka ewaka n'akyankana n'ogamba omusajja atuuka ewaka abaana n'abamukulisa nga bamubuuka kulaba ku bimpi mugende gweraito neyingira mu nyumba naavuga ntuka mu paakingi mwe muggyemu emmere nzizinazamu obukyafu wano nemutandika okugwa kyekikyafu wano ne bwofukamira nomuga taata nfukamidde kyefukamiza ki kati taata bekifaananyi kino nafukamiza maama Fina omwaka guggwako olaba siri mweru akulabanga erirugwala erivudde ekapo kyolwa akwana empiyo kyefukamiza ki va maaso gange aba takyabiraba tatukyusa engoye ezo ne bw'omujjukiza ate ne bwaba mukazi nga bali mukoledde nga mufumbo nga maama Fina bwali ewa bbaawe oli n'akukolera liri baliyita vaawo ŋŋenda kati vaawo ŋŋenda oyo bitadde oli nga bamutuuseeko ne bw'otambula ne bw'otambula ne bw'osaba ne bw'okola emiddo ne bw'oginyokeza weeyambulire masaŋŋanzira weeyambulire wano abaamuloze ng'aloze kintu kye nga buli kyakola aloze akawunti ne zikyuka ne zidda mu mannya gundi eyo mbasaba ne banya wabeerewo omuwala omu wadde ntayira mukwano gwange seyange ne password tosobola kukyuka nyabo SB4 zirogo ne password adifika simunjasa ate leero gwoli mwangu nnyo gwe teweetaaga n'eri amaanyi weetaaga kana akatoototo nga bwe nagamba akabuzi akato weetaaga ddogo ate weerabidde waliwo omuntu okuggumira anti olwa security yo naye security yo bitadde tamanya ekyo luli twali luddaba sinza nalwaga abantu kati wenagendako waleerwa omanyikya nalengenza okukolayo abantu bangi basebo ne bannyaba abandaba abalina abaami baabwe oba balina abakyala baabwe ebikomera ebyo bye muyitako ebinene ebiri ekkololo ebiri emuyenga ebiriwa abantu bakaaba amaka balengera kikomera naye ng'obufumbo bwasense bukadda kubanga ekisooka mulamuzi ekyokubiri minisita atyo okugenda wa maama Fina ate okujja wa SB4 kunyumya story ye tojja kumanya bizibu bye atya era ne wabanga yafunye ku magezi waba mulabula nti noonya kafulu w'abalogo era akiisa mu nkukutu n'ovuga emmotoka n'ogenda ate bw'ogenda n'omukolako n'ateera amakaga ne gateera kizibu ate okugamba mukwano gwe mulamuzi munne amugaabuga nti saba essaala
wakikola otya ebya mukama abantu bosinkana mu maka kati ng'abantu abali ebweru oli ayinza okwesibira bbawe n'amusiba bwe pa naye banne ne bamubuuza 10 nti walagawa mune katonda nsaba n'abantu abali mu makanisa bemusanga baluga basajja baabwe ne babawunza bo ku kituuti basooka Bujingo yakyogedde mumuveeko yagambye mwabeefuula abalokole mumuveeko kumbe wa Maama Fina mumuveeko yagambye afundako naawe fundako ne Maama Fina n'omulaga nze natandika bammanyi nti ndi musawo muganda ate era ndi mulogo sikirimba sikikweka emyaka 25 nzijanjaba abantu buli wiki nzijanjaba abantu asoba mu 10 bandaba nti kino kiganye wano kangenze jindi bampisa Maama Fina mayembe gali jindi gaganye Maama Fina ono aganye bandaba wa 7 nkola emirimu gyange bandaba wano ndi opening nti bwe kiba kisaze okuyingira mu culture nkikola siringa bano Bible begamba nti sibuli ayita mukama nti ayituka mu bwakabaka bwa muggulu byeyawano njikubi 3-0 sibuli akutte Bible kiri Bible kitabo kyawandikibwa abantu oyagale ogane Bible yawandikibwa muntu kati ne okugikwata enyugama nti hayi Yesu simbula omuzimu hayi mukama katonda gwena nyini gulu gwena nyini nseno nange so byogera kuba mbyogedde esaawa zosenga nga nti tadde wano kanisa abagoberezi bajja naye nga olimba otadde abagoberezi kuno ku katimba obalaga nti gwokkiririza nnyo mu katonda naye nga ekirogende wa Maama Fina nga gomanye ekituufu ekkanisa kwobayimiriza wagiwanga n'ogiteeka muli musingi gwonna gwa ddogo abagoberezi oyogera bwogezi ne bayiika ne bagweri naye ate Maama Fina yali open nti wema nakeera ku makya ngende wa katonda ngenda mu kereziya ne batunula ne baga faza naga Maama Fina unazze okusabako naffe nenfukamira nensaba nenteekayo ekiweebwayo kyange eri katonda nga mwebazo nze mpa ekimu eky'ekkumi nga mwebaza olw'okumpa obulamu kuba senga si katonda sasiriwo senga si katonda senga n'abantu abagamba Maama Fina alina amaanyi senga sigayina kuba Maama Fina tatondanga ki maanyi nenkera ku makya nengende wabugembe nga Maama Fina nkwagala osabe ku Sande ne mugamba pastor nja kusobola ne mmala kukola ku balwadde bange nti kale ne mmala okukola ku balwadde bange ne ngende wa pastor Bugembe abalwadde benkozeko ne mbasanga wa pastor Bugembe nga basaba basindula ttendo akadagala kakanywezeza Yesu hey tojja kuvaayo kumugamba ti nga nkusanze nenkuwanga era akola bukoze kati wabwana nti Maama Fina ogenda okola yasinga yamanyi ekyama ebyo byonna biri muki mbikutegeeza nti si buli agamba nti katonda kati ate mulimu bebawuddiisa ye bambi neyerabya naga nti omuntu alina okwenuuna omuntu alina okwezula SB4 singa tebwezuula sato ekyo kikirizibwa nenzijja ewuwo nengenda ku kituuti nga zimanya amazima gange kuba nina abandabirako ekintu ekyo like kirungi n'okusaba kusane nenkerakawo nenabako bulungi nengenda mu church nekubetendo ate ero atasaba simwagala wange omuntu atalina ddiini atalina katonda simwagala wange kubanga omuntu alina katonda nze nfuna abantu nga baweddemu essuubi lyabwe najja nanga ni Maama Fina essuubi lyange liri wano gwe nsigaza bwe liba nsabye emyaka 10 nsabye emyaka 2 nsabye emyaka 3 biganye ntambudde ku basawo bikoze eki essuubi lyange liri wano naye essuubi lyali kuleetera nga yeeweranga agamba kyokka senga naazuula eyanduga njamukuba amasasi kati gwe bwajja bw'aba taliimu katonda
afuba nnyo neomala omujjanjaba n'atereera agamba nti maama Fina njagala kumanya ani yakinkola akyawondera ayagala kuwondera eyakinkola aba alina omuwoolera mpaka nga yakimukola kati oba olina kumuza bw'abeera mu eddiini aga nti maama Fina kasa nateera kasa abaana bange baatereera okiraba kuba omuntu ebiseera ebisinga akulogo oba tomuyinaako musango n'akeera ku makya n'asiraanya abaana bo n'abafuula bazzolo abaana balaluka abaana bagaana okusoma n'akusiraanya akulemeseza bufumbo obufumbo obufudde abusse n'akusiraanya ebyobugagga byonna obitunzi oyavuwadde kwega n'azannyira ku bulamu bwo life yo yonna n'agikola ki n'agizannyira kati bw'omutegeera owulira mulingo oyagala mumalawo era ebiseera ebisinga kivula nze simanyi kwogera nnyo n'abalwadde bakiyombera nno mukiyombera Mafe njagala kumanya yankola kino njagala kumanya yankola kino sina kye ngenda mukola naye njagala mumanyi omanya waaki omuleka kiba kiina okumumanya kiba kiina kubanga wakati abantu bano bayiraaniganye nti anytime bw'omukolako n'atera ayinza okuddamu n'amukola ki n'akimukola naye weedifeni nga bateekako security weeganga okweganga mukumanyi naye nze ebiseera ebisinga oli alemera ku Maama Fina njagala ombuyire yakola omwana wange kino njagala ombuyire abadde atutabula n'omwami wange njagala ombuyire abadde atutabula ne mukyala wange njagala ombuyire abadde angobosa ku mulimu kati omuntu oyo bw'otamukansolinga na ddiini ekyo kikolebwa na ddiini nti naye kasa Katonda gy'ali era nze ebiseera omuntu wanabadde balina mugaa kasa Katonda gy'ali oyo mulekere Katonda yakikola kasoba ng'osokyejjamu oba okiraba so omuntu atalina ddiini simukkiririzaamu nate bayibuli egamba ebyakalisaayi byakatonda Katonda jangu eno akuluŋŋamye mu ddiini Katonda mukuluŋŋamya mu ddiini wa kitalo nnyo okitegeera ebyakalisaayi by'otagenda kulwanyisa muntu akulima begakulwanyisa by'olina okuyita munoga nti omuntu ono anwanyisa SB4 nga batulwanyisiza abantu abanze nga banwanyisiza naye nga bw'oyita omuntu n'omubuuza naye omukyalo oyo yakola ki nga talina ansi naye talina kyagenda kunkola talina kyagenda kunkola oyine bwanvuma oyine bwanwanyisa oyine bwakola ki oyine bwayogera ebifaanana bitya SB4 awo abantu tebabiwulira baagala Maama Fina waabwe kitegeeza namanya nti mu ntambula zange mu maaso kyendaga mu bulamu bwange ni mukazi munaku nnyonze nnyo era abakinvuma mukinvume nnyo mwongere wakyali asobola okukikuvuma ni mukazi munaku ni mukazi momboze ni mukazi yali awusigalo ni mukazi atalina bazadde yes ne emabega eno nina omusingi gwe buli lwokola oti nga guddayo buli lwokola oti nga guddayo paka kane ekikazi ekyeyongera ate kyeyongera mu maaso kyeyongera kwagalwa bantu kyeyongerwa kweraga kiri sebo oba nnyabo naawe kisobola nawe yonna gy'oli eyo Maama Fina bw'abanga asokulwanyisibwa abantu ne bamulwanyisa naye nga talinaako kakyuse ng'aseka busesi naawe okisobola okweyongera mu maaso togamba nti olwokubanga Maama Fina yeewa amaanyi mu myaka gyo gy'olimu mu bwakaddaama bwo bw'olimu mu mbeera zo wano Uganda w'oli mu London gy'oli mu America gy'oli abakulwanyisa bateekeko ekisenge kuba otabateekeko kisenge bw'onaafa bayinza okuba nga baganda bo bw'onaafa bayinza okubeera nga basenga abo bw'onaafa bayinza okuba nga bannyoko bw'onaafa bayinza okuba nga bajja bo awo bajja kuba bamaze okuwangula gwe bakuwangudde abaana boolesewo bagenda kufuuka momboze abatajja kubanga basobola obbalabirira kati sikkiriza muntu kunnwanyisa tajja kusobola kundabirira baana ati ekisenge security edda twalinanga bazadde baffe kati mwabanda beera mubimanyi muleme kwemagaza ng'omuntu bakusandaga eddagala olwa security ubiri nga basandaga ti omuntu yeeganga era nga ebiseera ebisinga bw'oba omusindikidde amayembe gakoma ku ye ne gakuddira ne SB4 alina emisale bubuno izepi ani yabukusala kati ate yenkola yaggwawo tekyali misale ate omuntu akuloga ne kufubutukanamu kati edda tewaliwo ddogo ly'amaanyi basebo ne bannyabo edda temwalimu ddogo lyogamba nti eddogo lisobola okulumba omuntu n'olikola wano n'erumba omuntu mu America
mu ssaawa 3 era mwayinanga n'eŋŋombo teddogo teyirinnya nnyonyi teribuuka nnyanja ekyobulimba ate nga eddogo lye bakozesa lya nnyanja nerema kutuuka ebintu byakyuka olwo gwe bakomeza yamazeyo wiiki emu ebadde agenze okukola sisena ng'amakale akuzza akuzza ali ku butaka omuntu akuluga akuzza omuntu avuga nti linnya ennyonyi genda okola ojja kudda nga bwe wagenda naye nga ssebo bannya okola sente ozifuna oyinza okuba nga ofuna n'eddola eziwera omutwalo omwezi naye nga e Uganda bw'ojja osula mu apartment ogenda okuddayo nga n'akamotoka kowozzeko koyagala ovuge nga nako katunzi nga weebuuza ssente zenkola ziragawa sinywa mwenge seejalabya sikola kiziragawa omwana gwolese wano e Uganda ogenda okudda ng'agungumudde ekizimbe nga kino naye ng'oli agamba nti ajja zikola azirabe mu ngalo zigende nga bw'ofuna tugeze nti nfunye miliyoni 15 oba bwetaaga 25 nga zofuna tezimala omwana avaano nga kadaama n'akola bamulamiriza nti ojja kusiraana n'azikola esente mu bungi bwazo n'azisindikira omuntu zonna n'azirya kwegamba abantu bayige nti Katonda tumwagala naye mabega mu kwagala Katonda ne gw'oyinaye mu church gw'okuba naye ettendo ali mabegawo naye akugeya takwagala ako kakulu nnyo era tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mabenda lwakuba twebulako naye oli mabega osaba anasinga okusaba yennyini ena nga kwegamba awulira binanganza olukazi olwantama lujja ne lwesembeza wali awali musumba olutalo lutandikidde mu kkanisa wemusabira Katonda omu olutalo luvudde ku bantu bapasita ne bapasita balwana bakuba pasita omu naye mwenna muli basajja ba Katonda mwenna muli baki basajja ba Katonda Bujingo musajja wa Katonda ayina enjiri naawe gundi oyina eddiini oli musajja wa Katonda oyina ekkanisa kati mwenna mulwanira Katonda go mu bubira oba ekyo kitulaga ki kitulaga nti waliwo ate kitulaga nti waliwo ebirala bye mutamanyi nti olwaleero Bujingo bamulwanyisiza bamulemeddwa oli aba yakulirwanyisa mu ddogo naga nti kamulwanyise ne mu ddogo nabe ng'agwa ekkanisa eyongeegwa kiganye kamuyingire n'amaka ge ngasaanyeewo baba akagasaanyaawo abagoberezi bangi nnyo wa Bujingo baba akagasaanyaawo Bujingo n'afuna omukyala atunanga munyenye namwogerera nga kiri balinga bamuwonyeza okitegeera naye bassebo ne bannyabo bwe kibanga ffenna tusinza Katonda omu lwaki pasita ne pasita batuuka okwevuma nawe weebuuza ekintu ekyo bwe kibanga ddala ng'abagoberezi ffenna pasita abangeza pasita Bugembe oba wa pasita Kayanja oba wa pasita Ssenyongo oba wa pasita Kayiwa oba wa pasita ani bwe kibanga Katonda mu abagobereza abagenda mu makanisa ago bwe babanga Katonda ali omu ki ekivumisa munno n'omuvumo okuva ku makya mpaka kiro tikati azinye tikati ayina malaya tikati bale beekoza tikati bale beekola bwe kati nene tukumanyi tugenda kwabya byaki Bayibuli egamba yagala munno nga weeyagala omusajja akikoze n'ayagala n'ayita nawo n'owira ensalo omusajja ayimira ne ku kituuti n'abuulira nange n'entulwa nga oh my God wow I wonder kiki ekimuvumya kitegeeza mwamuloga nemmuloga nemmulemwa nemutya okutuuka wa Maama Fina kubanga ajja mugamba kubanza akwata ku Bujingo saagala kuŋŋambira ku Bujingo saagala aye twafunye omukyala ono n'omukyala yamala naye emyaka 10 nga tamukwanako naye ng'ali mulaavu wakalaba nakalaba n'agamba owaaye namukubita
Ngali mu birooto. Yagenda mu kyalo. Nali ngenda kugawa omulete. Mujjanja batere. Iya, kitaga kujjanja. Namakubiddako yagenda mu kyalo mbu mama we yamulaba bukulu. Bambi yeta aludde mulaba ko nti mama we yennyini yasooka n'abiraba. N'alaba embaga n'agamba mwana wange bulijjo tumanyi omusajja agenda okukwasa tewasinzemu. Tali waliwo ekiwala eyo baali bakiyita loozi eyo waffe ekyabazaala nga bakiyita loozi nga kigamba mbu kikasebatta bane sebatta nze sebatta bwajja nze amazima nga galonze genda kuna mufumbira mmere sebatta kubatandika okulaba nti ali zolu talina buwongo kalina omulala gwe naaba yali muka Bugembe yafubutuka omani yekolera omani akasente ke yafubutukayo ng'aguze ne gawuni agenda kufumbirwa mukama amulaze agenda kufumbira ani ekintu kiva kuki kyamena kati nayo wange nawe olinayo ojja mulaba ojja mulaba nange waliwo eri kubanoonya sinna kubanoonya kokka waliwo noono aliwo kikofiira kati nga Habitekisi Habitekisi n'azolowayira ddala mu ngeri eyo Habitekisi n'andeetera obuzibu Habitekisi n'annumba ku TV yasanga ku papazi n'angamba mama wo mugambe serunnaku n'annumba ku TV Habitekisi n'anfukira saamala kuloga Habitekisi okusirika namuloga tanzizaako mukono oyo saagala kunta tuyinza okubeera wano nga kwetedde obaka bwa Christmas kwanibwa abasajja abategeera nkwalibwe ne Habitekisi naawe ffe bantu bayimiridde basebe ne bannyabo twogera ebintu bino nze omanyi Maama Fina mbyogera nnyo kuba sitya mpisa ebizibu bingi nnyo okulaba nga ndi wano ate era ne bannaffe bannaddiini tubakkiririzaamu tubaagala nnyo kubanga bali ow'emyoyo gy'abantu ekitegeera omuntu agenda mu kkanisa ali omwoyo kati omuntu bwajja nze mmanyi okugamba abakyala nti kati oyo omusajja w'omulozi omumazi mugende nga mu kyaki musabe ayinza okuza amafiira nga omumazi amakago gate tekuba nakulungamya ate yes kutereeza makaago omusajja oba omufunye nze nagamba bw'abeera nga wo tebamukubbako atali wo bamukubbako kati gwe kiri gy'oli ogamba nti wamutwala bamutwale naye sijja mukolako ne mmanya nti omusajja gy'ayitira alaba abantu bangi nnyo abakusinga obulungi ate abakazi batambula ennaku zino tulina enkola gye tubambazaamu najja SB4 n'ayingira awo n'omutula n'oga nti tirabe malayika eno nga ne bwamulema nga akagulu kali kati olaba matabuta agamba buga nti kati njagala hamu gwe njagala okulumba n'omubuuza olina woso omusinkana kale ne bwamusanga ku muzikiti amwawunga kati eddogo lyavudde nti abantu bafudde eddogo nti kyekyokulwanyisa mu dduniya bayita okwetega omuntu n'akwetega n'owunga n'ozoliga n'omusaba n'enamba y'essimu n'agikuma nagaginoonye n'atambula ize pidduka omugambe nedda mubeera wa mumpeeya mwe njabba kubira n'atakubira omutima n'okubeera mu bbanga nyaba n'akuba nyabo taakube ng'omusanga emakindi wuuno yibira ekivaamu wiiki ejja nga mutegeka mbaga nga tukyali awo batututte mu kkooti twabitegedde kati nno n'omulamuzi agukolako naye bwe bulumi bw'alina ewuwe agadde okugusala n'omulamuzi agulimu gunaggwa Bujingo wafuna embooko Bujingo gwe wakivaamu nze nkirimu egganduula lyayambadde bw'ati erigamba nti fumbo tebabwawula tebabukola ki n'omulamuzi payini gyatuddeko waba mukyala ewuwe bw'aba mwami ewuwe okunyigirizibwa kwalimu kale ne bwe kiba ki netagusasisa obusungu twalaliikiridde dda ayinza okugusasisa obusungu nga n'owuwe bamutwala nagambaakkiriza nti eriyo abaagala ajja kukkiriza nti eriyo amaanyi bw'anaamala okugusala nga Bujingo aguwangudde ajja kubuuza Teddy walagawa tusuubire birungi byerere mu musango 100% 100% ngumiza nno mbadde neraliikiridde 100% kubanga abantu balina obulumi ne mabirizi agulimu ani male mabirizi naye bw'omutuukako naye alina obuzibu omuntu abantu balina ebizibu mu maka kugamba otuuka ne weebaka omusajja bamukulogedde
nga buli wesetula bwoti yesetula buli wesetula naye bakakabebenuka ekitanda ati n'omukwatako n'agira ati nga mulinga abatagattako kifuba kino nga mulinga abatakerako kumacha kugatta kifuba ki omuntu watandikira okwesetula nanko kwesetula natuko kwaga ntayagala kwebikola okubanga bwe mune bikabedi cover bugumu lirijja kuva muli mutuukeko omwaka ne guggwako ogwokubi ne guggwako bannange ne wankubadde ayagala nnyo Katonda nti twagenda twafuna empete eno nange yino baginteekako afe ddala gwe mwami gwantunuulidde era ndaba gw'osobola okumala ewiiki osobola okumala omwezi osobola okumala emyaka 2 ng'olina omuntu mu buli naye nga tewakikolebwa gwe omukyala gwandaba osobola okumala ebbanga neweba wiiki nga tewakikolebwa lwaki mwagala okuteeka abantu mu bulumi wiiki gwe ogimanyi okimanyi nti omuntu bw'abalira n'omuntu we ne wabeerawo ekikolebwa buli lunaku anyirira omanyi nti ze seesiga bizibu nakikuga omanyi nti noomala wiiki ng'ometandika okumera embalabe ng'okukuluma otandika okusiiwuuka waba mukozi wawaka era nze abakozi bange mbagamba nti bannyabo temunzigyako ntondo genda okole saaviisi yo bulungi okole ki omukozi ayinza omuyita nayoka yeekapa nze lukazi oluluntuma n'omuyita nga ajja atambule ko nakoze bw'ati ogendako mu saaviisi kuba yakulabye gwe wafulumye oli musanyufu musindika abakozi mu saaviisi olaba n'abaana bakadaama ekibafula ne bava ku bizime ne bagwa abamu ekibafula ogamba nti fe batubonyabonya tumubiyumba bano benzijjayo tuloga nti balina ekikyamu kubanga katujja nja basomesa abaana abo tosobola kudya omukyala avudde eno zaddeko abaana 2 baana 3 baawa muleka eno sekitooleko n'olinya n'ogenda n'oyingira ekiyumba ne bagatta okifuluma myezi mwaka 2 yensonga lwaki bajja bakutuseemu enjala yensonga lwaki bajja bakaddiwadda kwegamba yeetakulayiro kwatakula mubiri kuba kumusiiwa mubiri kumusiiwa akategede kubira mukaba engalo ez'amaanyi agenda okudda katamanyi n'okulinnya ennyonyi okudda Uganda batamayitedde na Uganda nze mbasaako yapoti awo bulungi ngatambula bulungi akomabasaatuuka agenda ayimba bamubisa ekijjala biibi ati kama mwatondera Maama Fina nayingirayo olusooka terumumenya ewiiki temumenya kuba kyetaaga okukwata ku ssente ez'omwezi baziweereza 9 ku akawunti agalaba nti zitonyeeko tannafunamu kino ogwokubiri guggwako atandika okufuna ebyewuunyisa mu bulamu okweyogeza omugongo gunnuma mama this one genda okole abawala babo boolaba mwenammwe abantu kati mwe byembagamba mubimanyi omuwala bwe ekyobugagga kyayina kubeera na mwami we bwe bayingira baba bayingidde kati gwe nobonaabona n'obwana bwabwe notuuka n'obwana bwabwe naye n'okubamu akafaananyi nti ekiri mu kisenge ekyo okuva ekiro 6 mpaka kati bali kuki oluusi ekyumba kyokolamu gwabasinga n'omukyala wamu gwamusinga emyaka nobamu akafaananyi tandika okwetakula ofunyeko nakeebaka oli mbuliisa 6 ataka kutande ng'ekisenge kyo kisemberedde kumpi n'ekyabwe kibeera wala naye weekoleramu ebintu byonna byagala okwekoleramu kyokka era n'owunzikala tofulina kyofunyeemu naye no newekibeera ewala waliwo gwa muzima gukutema n'osooba waliwo yali abakozesa nga ekisenge tekyatuuka ng'akozesa omukozi yagwa bugunaka nedda kati abaana abo mubasaasira abakola eyo mu biyumba kati n'atuuka n'agamba bankole ntya jjukira eno gye yava omusajja ono yali mwavu sente azimuweereza kati ono naye bazitadde ku akawunti ono atandise okuggyako 5 atandise okulaba Jennifer be atandise okukola byakola kati agamba nkole kyafu mukuyagga afunayo kadaama omulala sekadaama
kati babeera okwo Ssekadama ate ayongera bulumi omukwano gwe wala ogwo bayita zina simu za WhatsApp calls ku video nga mulako nolako mpereza kino kati ogenda okuba budde busaasaana tonnakola mirimu okiraba ogenda okukola ng'osumagira nguganze ntamiddwa bannange bambonyabonya nze munzi gyeno Maama Fina tuyambe nziru gyeno tuli 18 bateekawo eno ku poliisi naye ng'ebiseera ebisinjo ojja genda okwekanganga wakati omuntu omukulu omukuumira awantu nga nze nina abakozi bazadde abaana wange kubanga tebakkiriza bagoba naye nze mugamba era bwe mutuna bwe nti sokolezayo manyi Jennifer olweggulo vaako wano vaako wano gomulabalawe botu nomanya agenda okudda nga musanyufu Rosette we mulamu wanva alinga mpologoma Rosette n'amala ewiiki 2 abogolanga Rosette mu week asalamu emirundi nge abogolanga mbogo tulisivinga naye abalwadde kalina ogenda okwiranga akambwairo abalwadde gwe nnyabo oba toyagala va ku simu yange nze gambe jangu lwa Sande ngambye mami oba mwagala munonye ku simu esembya 21 wava ku simu nga muta Rosette jangu enja program ye Rosette mbadde nsaba ogambe oli owa boda wa kunone ogendeko mu town agenda okudda shiba yembozi sigaro kitwatandikidde yaki amenga tuwumba otegere kitu ekyo basebo ne bannyabo omuntu okuba n'omuntu amwagala omuntu okuba ne services ennungi kikutunuza bulungi tekikukaddiya olabika bulungi ne answer omuntu omwenywerezeeko nga wo tedi kugabana sibya Airtel tugabane sigabana musajja nze atoba netwa tutambula bwe tuti nze nekengera nenyiga saagala bawala bemola saagala okiraba kuba yinza okwemoola kuba tajja kukwana okukakana nga omuyodde buyozi kati nze ebyo sikyayagala okiraba omukwata mavumba akazi bayita mmere akazi nga badibye ennaku zino era munaabe mbakubiriza guno omwaka gugwako ennaku yo n'ebizibu byo n'okukaabako kukomye 2021 guno omwaka era omwezi gino okuva gwa 12 tuli bize tukola ku bantu be Bulaaya tukola ku bantu be Bweru bonna abawa ne Uganda mpaka January nga lumu nsubirayo olunaabo lw'amaanyi okunaaba oli ku bitiibwa ojja kudda onyumunguze bunyumungu namukologa by the way yangambye nkubuuze oba kale yantumye yangambye alina ekizibu bamaze ne bawe emyaka bagenda mu 10 naye kati kimoze ko ng'omwaka mulama buli waba kagenda mu kikola ky'omukwano nga bamu ekivundu mbu teyasoka kiro yalazinga naye time yatuka nga musajja takyamuwoomera oba kumuwoomera nabeera nga abali bakikola mu wiiki omulundi nga wiiki esobola okuggwako nga bakikoze wiiki ey'okubiri yagenda okola nga musajja akyuse ebyaddala ayinamu omuzimu omubi omukyala ayinamu omuzimu omubi era mbona wabanga azukusa mu makyanga kyabaddewo oliro bona babubuunya naye kiba kiwunya naye mwennyini abavaamu ekiso abeera ali wano Uganda oba ali bafumbo naye nga bali bweru ankubire essimu zange munkubire essimu zange naye basebo ne bannyabo mbeewazisa abafere twogera buli lunaku nti Maama Fina tali ku Facebook twogera buli lunaku Maama Fina n'abawa ennamba ze zakwata naye buli lunaku balina be babba buli lunaku olinasajja ku Google buli lunaku balina be babba Maama Fina alina essimu zino 2 wammanga esooka eri 0772 45 89 64 eyekwatibwa mukyala Maria ne WhatsApp era nze agiddamu nziramu mu ddoboozi endala eri 0782 95 17 21 era nze agikwata ne Rosette wange Nansubuga era wemba okuddamu nziramu mu ddoboozi
mwewala abafere lwaki mbagamba okuwala abafere bw'oba toyina bukakafu nga tukakasa ndi maama Fina yono gwenjogera naye ati sitonoonya ndeka kugamba nti maama Fina nayitira maama Fina naye bakola ki ekyokubiri abalwadde abankubira essimu bambi mumpe time nga muli bweru kubanga omuntu asinzira bweru SB4 nakugamba maama Fina nina ekizibu nogamba yes nokikubaya noga nti ekizibu kino nja kusobola kikolako okiraba naye wakugambidde nti oba ntandikaako aba ayagala essaawa eyo ayagala ogenda okutuma bwati kwegamba okole emirako esinga neya Katonda neya Yesu gye yagira ebyennyanja bamuwaamu time okiraba gye yazuukiza n'akola emigaati basebo ne bannyabo mujje wange ng'ebbanga liweze nga ddene ng'obonaabona n'ekizibu ekyo n'osaana ogamba ekizibu kyengenda kikwasa maama Fina bambi mumpe time nze saagala kubeeranga bano abasawo abeeranga nti nze lunaku lumu okitegeera tonoonya bw'oba omanyi nti tonneekakasa era omanyi towadde maama Fina bulamu bwo nze tojja wange sinoonya balwadde kyekisookera ddala tujja wano okansolinga n'okusomesa si lwakuba nti njagala mujje wange nno naye bw'oba ng'okakasa ndi maama Fina gwe mpadde nze n'abantu famire zetukolako nze ebiseera ebisinga Katonda ampadde ekizibu nti nze ampa abantu nga baweddeyo kizibu nnyo era bwe nfuna omuntu gwe ntandikiddeko kuba kweyagala naye oli agenda najja nga bamuloga nga ate eddogo likula eddogo liringa kijanjaalo bw'olisimba likula nerizaala neriva ku ggwe nerirumba abaana nerirumba abazzukulu okitegeera kati oli ayagala jje nti maama Fina mu nnaku 2 oba mu nnaku lumu oba mu ddakiika 3 nedda bw'obanga ozze nti njagala nnoonye mami munoonye mami akuwire ky'olina okukola mami kakkana oba otya obojja kutereera nze kizibu nnyo SB4 ogamba omuntu nti leeta ssente z'okkoleko nga taatereere naye ayinza okukuba esimu naganze nga sirabawo njawulo nze nga sibitegeera n'omubuuza nti woolitereera oyiddamu nonneetondera okitegeera n'asirikawo teri muntu akola ng'okola mulimu guno gwendimu guno emyaka 25 ng'okyali ku toopu taliyo abantu mubalabye myaka 2 bagudde myezi bagudde abasawo abaali amaanyi baagwo okitegeera naye nkwata obwongo nenkwata SB4 nenkwata Izepi nenkwata Jennifer ngatta obwongo okuwonya omuntu omwoyo okiraba waliwo ekijja nga si kya maama Fina nga ne maama Fina tagenda kukikola nga ate muntu mulala agenda okumuyambako akikole ki naye kati omuntu oli display yaba alaba nti maama Fina yajja okunkola kera yaba amanyi ggwe naye nga ggwe ofunye expert oba omujje Tanzania oba omujje okitegeera wabe tunone Kenya Mombasa naye omuntu omugambe naye agamba maama Fina so tweyanziza nnyo tweyanzeege nga tuwumbawumba tumalako omwaka tekubadde mwangu emirimu gy'abantu gifudde abasomesa babadde balya nfuufu abamabala tebakoze kwegamba omwaka tegubadde mwangu nga tuyingira Christmas mami tuwayo obaka bwa Christmas n'obuggalawo omwaka bayinza obutakulaba ngenda mu nsi z'ebweru no tuwogereko ngenda mu nsi z'ebweru oyinza obutandaba mama mutwala namusiba kakufulu mama mutwala Dubai bagenda eri awali ekufulu pesibe so muyinza obutatulaba tuyinza mu nsi z'ebweru basabira mutuuke bulungi kati kwegamba tuwere ddala obubaka obuggalawo omwaka ekisookera ddala nkubira omulanga abantu mwenna naddala abaana abali ebweru bakadaama bange nze nakadaama munnamwe nze abagamba ekisookera ddala omwaka guno ogugwako okozeddemu ki wava eno ng'ogenze kukola naye sente zonna z'okoze omwaka mulamba baziridde wava eno ng'olina essubi erigula pooti togifunye kyenkusaba kiri kimu omwaka nga guggwako toddamu kwesiga bantu
toddamu n'abali ebungeza n'abali mu Amerika n'abali temuddamu kwesiga bantu nti osinzidde ebweru owereze omuntu akuzimbira ennyumba osinzidde ebweru owereze omuntu agwire poloti ati sikola akasente ko kawere linnya ojje wano ogule ettaka erigimu egwe oddeyo okole atodde okole ki ozimbe oba okiraba so tumanye nti ensi y'abantu mwe tuli bantu bakyamu si balungi tebatwagaliza teri muntu ayinza kukwagaliza ne wa mukwano gwo nga mwetenna nti mukwano gwo so n'olwekyo tumanye omwaka guno muwuliza pulogulaamu zange guggwako naye mutandika okuseesinga mu pulogulaamu zenkoze muggyemu ebyo ebinaabagasa ebitabagasa mu bisuule naye nga guggwako mbakubira omulanga nti buli omu amanye nti ensi twetaaga emirembe twetaaga enkulaakulana tubadde ne koona mungi nnyo koonaanyiza abantu so omwaka 2022 tusuubiramu nti abantu kukola pulezidenti bw'anaaba tutadde abantu kukola n'ekirala ndowooza okufaayo eri abaana baffe okusoma n'ekirala okwerongoosa n'oga nti neerongoosezza nnyingidde 21 nga sirina kazambi wa mabega. Okay, neyanza nnyami wange okuva twakwatagana obulamu bwange bwakyuka nange era guno omwaka ebimu ku birooto byange byatuukirira era weebale nnyo byonkoledde omwaka guno kuba nali nsuubira nti nafuna ekirowoozo ekyokuzimbira jjajja wange kuva buto nali nkirina naye nayagala okiteeka mu nkola nali nsuubira kugamba nti weezimbire ne waŋŋamba kikole ate n'otakomaawo n'osika mu mukono neyanziza nnyo so gwe nawe naali guno omwaka gukozeemu ki ogukozeemu ki yesu okikoze kyaguna naye ogujja ogubudgetinze otya obufumbo mwebuli amaka go okuteera mwebiri byonna bipulaning ate gwe muvuka ng'omuvuka munange nga towasanga omwaka ogujja funa omukazi ojja kukulaakulana tofuna gwewekaka funa omukazi gw'oyagala yes tofuna gwewekaka waliwo nze omulwadde wange yaŋŋamba nampeereza naŋŋamba Fina njagala omusajja naye nga muvubuka muto nga ye wa myaka egikuzeemu omuvubuka musinga emyaka ng'omukyala singa omuvubuka emyaka nga 9 ne mubuuza owulira gw'oyagala nti mpulira gwekola ki gw'oyagala nze mbabuuza nnyo nti gw'oyagala nti gwenjagala ne muga mufumbirwa emyaka kintu nakyo kiri awo so n'olwekyo yagala oya gw'owulira gw'onaagamba gwennaayagala gwenaabeera naye nga bwemutunulira bwe nti amaaso gabuliramu nga bw'olaba SB4 tubaagaliza omwaka omulungi tubaagaliza omwaka ogw'essanyu mwenna bannayuganda mwenna Christmas ennungi nze Christmas 26 ngenda kukola ku lwa Sunday ngenda kukola bwe naamala okukola nange nfulume ne family yange tutambuleko so mwenna ne bapasita mwenna tubaagala tukumira bulungi Uganda yaffe wetunaddira anyway tubaagala nnyo Semanda abadde ku kamera oyo Semanda abadde ku kamera erinnya eryo omanyi bayiza we tujja kudda twogere ku mannya tujja kudda twogere ku sebunya bwa musota eri amanya nga g'amanya ago masiraanulukufu nga eba kutuma erinnya erigenda kutawanya emyaka gyonna onoonya akuloga nga tomulina kumbe erinnya eriyo amanya nga bali kutuuma n'ogaggawala naye oba tolinye wa Maama Fina eriyo erinnya ery'omukisa nga ddyo terizannya lwazanyirwako lisebunya sebunya bwa musota tebutulunga munnwe wosonge tebuka ebizibu byonna kujja era omwaka ogujja tutandikira kumanya tugala kutandikira kumanya okay SB4 Media Tuggussa Enssonga kwoli subscribe like nga toyanziza nnyo programu ya ffeno yegaddewo omwaka bera bulungi weeraba SB4 Media Tuggussa Enssonga